Owulidde mbona Yusufu gy'abona. You've heard the way how Joseph. Ne mwana wattu kigwana ku baganda be. But it is originated Mukama from yeebazibwa. brothers. Naye oyinza olowooza nti baganda be baali batya. You might think that the brothers were Ne Katonda ateesa. but God can make. Katonda ateesa. He can praise. Akozese bano baganda be. He's using the brothers. Bamuguze Abamidiyaani. So he sold to the Midianites. Ate Abamidiyaani bamuguze Potifaali. Then they sell him to Potiphar. Ate n'oli omukazi ayagala yeegomba Yusufu. And then the Potiphar admired Joseph. Ate oluvannyuma bakwate Yusufu. Potiphar's wife. Bamuteeke mu kkomera. They captured Joseph and was put in Mukama prison. yeebazibwe. Amen. Waliwo ebintu by'oyitamu There are things you pass through. nga bikusindiikiriza mu destiny yo. As they push you mu magenda go. Nga bikusindiikiriza kutuuka ku ekyo ky'olina okubeera. Push you to reach in whatever you have to be. Naye wankubadde ng'olaba ebintu byatuuka ku Yusufu. These things happened upon Joseph. Byamutwala mu bufuge mu kufuga era baganda be batuuke bamuvunname. They took him in ruling and then the brothers had to reach and bow before him. Kitaawe ne nnyina nabo bajja. The father and the mother also came. Nabo bavunname. So they may also bow down. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise the name of Jesus. Kale tonakuwalira mu ekyo ky'olimu. So never be Wabula silent. sala amagezi. But Amagezi ge gano. and then you Onyweze Katonda. get strength. Katonda ajja kuggyayo. God is going to bring you Akuggyayo out. emabega. And then it Akuleete mu maaso. and brings you in Bajja front. kukiraba mu linnya And you lyayo. shall see it in the name of Jesus. Soogera kusuubira. I'm not just talking to make you Omanyi happy. saagala kwogera kigambo. You know, I don't want to speak a word. Nga njagala just abantu bakyamuke. As I want the congregation. Waliwo Katonda. There is God. Ng'akola ebintu. As He does things. Njogera ku Katonda oyo. I'm talking about the God. Ajja abantu mu bunnya bw'empologoma. Brings people out of Nga mwana wattu empologoma yali aziraba ng'asobola okuzitta. He saw the lion. Naye n'abaleka bayingireyo mu bunnya bw'empologoma. But left them to enter. Ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe. That the glory of God is manifested. Waliwo ekitiibwa kya Mukama gwe kigenda oviirayo. There is a glory of God that Njogera is going to speak about. Nayita mu mbeera nga buli muntu abantu b'ensooka okubeera mu courtship nabo banjiwa. I passed through the situation because I was silent. Nalina okugambangako be bakulembeze. The only people I could tell the leaders were. Saagala muntu yenna abeereko ng'agamba Fred alabika twamulayo atambula n'ono. I didn't want people to aba grumble. alina okuba ng'akimanyi. The pastor had to know it. Naye omulala yaliwo n'avaawo naye era yali akimanyi. Even there was a person who went, he also Oyo ye knew. abaasookawo bamumanyi. They know that Mukama person who went here yeebazibwe. before. So naye abantu banjogerera. But people could talk. Abantu baayogera. They could speak. Naye bassebo ne bannyabo. But ladies and gentlemen, Baayogera mmanyi ekituufu. they spoke, but I know the Bassebo truth. ne bannyabo omuntu takujjanga ku mulamwa. Let none of Abange kuwakkiriza mulamu. Nweza kuwakkiriza. Ajja kutuusa ku bituufu. you accepted will make you reach the right things. Bakugambanga nti bwe biri bwe bigenda obeera. They let them never tell you that how they were. They Si will bwe be like bigenda that. okuba. It will not be like that. Olwaleero oyinza okuba okaaba. Today you might Naye cry. enkya ojja kuseka. By tomorrow you shall smile. Yusufu. Tukyali ku Yusufu. We are still looking at Joseph. Essuula. Kama yeebazibwe. Amen. Katonda omwesigwa The faithful God. ajja omusajja eyo mu bintu ebiri awo kugamba ng'ali mu kkomera. He puts this man out. N'ensomera lubereberye 41. Genesis 41:33. 33. Kale nno kaakano Falaawo anoonye omusajja omukabakaba ow'amagezi amuwe okufuga ensi y'e Misiri. Falaawo akolebwa era asseewo abalabirizi ku nsi. Ettereke ekitundu eky'ekkumi eky'ensi ey'e Misiri mu myaka 7 ekyengera. Era bakuŋŋaanye emmere yonna ey'emyaka emirundi egijja.
obudde nga bugenda Lubuuka osome 38. Falaawo n'agamba abaddu be nti tuyinza okulaba omusajja afaanana ng'oyo, omusajja omuli omwoyo gwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Omusibe the prisoner bamulabyemu omwoyo gwa Katonda. have seen the Spirit of Abange God. bakulabamu ki? Why do they see in you? Weebuuze bakulabamu ki? Ask yourself, why do they see in you? Bw'onoonyweza Yesu Once you strengthen God, bajja kulabamu omwoyo wa they Katonda. shall see a Spirit of God in you. Oli lwedde okunyweza Yesu? Are you ready to hold Jesus? Oli mwetegefu okunyweza Yesu? Are you ready